byabakama ne mukiza basajja mmwe akalulu k'omulundi guno ekalivaamu okuyiwa omusaayi ne bwe tulisisinkana emagombe ngenda basongako olumwe basajja mmwe bagenda okuleeta okuyiwa omusaayi mu Uganda muno mukolimirwe n'abaana bammwe basajja mmwe. Kakati byabakama n'alyoka ajja wano n'agamba bannange nze ndi musajja wa Katonda era okusinziira ku byava mu kubala abantu ebitali gazetted kati ebiri gazetted bya 214 obadde 11th parliament ngeyagala okulekawo kye bayita legacy. Waakiri tuterereze bannayuganda bawone ebintu bino bibiri. Kino kye bayita gerrymandering. Uganda yonna endala erimu ba MP 206, Western Uganda yokka erimu ba MP 207. Ayesimbyewo ye yerondera abalonzi, so mu nkola entuufu abalonzi be balironze. Otafiire yawangulanga kama emagombolola 2 ne bagamusalirako ne gafuuka constituency. Mu Uganda temuliimu data wa gavumenti alimu byamazima. Abantu balimba gavumenti ne gavumenti ne balimba. Batandise kwekuba kubanga ababbi babadde basisinkanye. Okufa n'obutanyagwa mu Mukono North bwe tukusanga omuntu wa Mukono North nga wagenze nawe ne weetaba mu kikolwa ekyokulonda kibuula akomewo nga tannakomyawo baana b'abandi nawe oba omu ku batemu. Nze mmaze emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange nga ndi mu kunoonya nkyukakyuka. Ojja kuŋŋamba mbu Namboze oli MP ofuna mugwe toyagala kufuna naawe jangu tufune babiri. Bwe nagamba nti nkomawo nga nva mu America n'omuzungu omu ku baali bannyambako yakaba n'amaziga n'okunkyawa nankyawa nga ŋŋamba Namboze Betty oddayo otya mu nsi gye baakumenya omugongo ewumani ne gadde eri ne ganyonyonsa Namboze olimba biki kwegamba bassebo ne bannyabo. Tukoyo okutusongako nti aba Nuupu mujje mutununule. Nuupu tuli bamu ku balwanyi ne luno olutalo lwa bannayuganda mwenna njagala mubuuze nakikola e Mukono nenkikola ne Masaka nenkikola ne Kalamoja bannayuganda abalala mwe abagenda mu malwaliro ne musanga nga teri ddagala mwe be bagambye nti n'okutandika n'omwaka ogujja school fees z'abaana bammwe mujja ziwa mu Revenue Authority musirise mukukubiriza kwa Kyagulanyi Waakiri Museveni akkiriza nti region 2 Kyagulanyi yamuwangula Busoga ne Buganda the most populated regions of the country. Kakati mulina kujo kunyonyonsa Kyagulanyi kumusekerera oba gamba nti omuvubuka oyo oba yasobola okuleeta ku luli region 2 katugende byonna ebiriwo ebirala tusooke tubize wabbali tugende tumukwatireko ne Western Uganda agireete kuba kisoboka. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna wosinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo omwezi ogw'omusanvu tulabika nga tuguwereekereza omwezi gwa Namboze gwe baamuzaaliramu omwaka omulala naguwezezza bas ampuliriza leero 28 omwezi gwa musanvu omwaka 2025 eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olwaleero. Peter Kibazo studio za Radio Simba ndine Betty Bakireke Namboze mbaka w'e Mukono municipality. Betty buuza abantu bassebo ne bannyaba batuliriza balamusizaako mwebala emirimu njagala kulamusa mu ngeri y'enjalo ku basawo beerubaga wali mu ddwaliro lyaffe eppya olimanye unity eyo eri awo si ddwaliro ppya Ssaabasumba omuwummuze yatuteerako ka annex ako kalaba njagala kubeebaza mu ngeri y'enjawulo kubanga ennaku zino bakutte ku mwami Kayongo taata wange jjajja w'abaana mulwadde gamuwedde naye bambi bamujjanjabye bulungi neyanza nnyo neyanzeege era muzeeyi naye mwongera omusabira Mukama amuteeremu obwangu abeere bulungi. Omanyi ssebo omukadde alinga tterekero lya bitabo alina ekintu kyateekawo awo bw'abaawo tabeera n'amaanyi mangi gakola mirimu naye abeera ntabiro ya ebintu bingi n'olwekyo twongera buli kaseera okumusabira Mukama ayongere omutwazika. Abantu b'e Mukono mbalamusaamu nnyo ak'enjawulo mwebala emirimu bassebo ne bannyabo
naye njagala kubakubiriza nti ebigambo ebyo bye muwulira abantu boogera empolampola mu Bulango bikulu. Waliwo ekigambo kati bakyogera mpolampola, genda ozze endagamuntu y'obujja. Naye tejja kubaayo process endala yakukapukyalinga balonzi okuggyako eyo. Mbadde ngamba ng'abalonzi batuwandiisa ne tuddayo ne ku nkalala ne tukakasa. Bwe bakuwandiisa olina okuteekawo ekikakasa nti yeggwe. Ennaku zino akakiiko k'ebyokulonda si keekawa amateeka g'okulonda. Amateeka g'okulonda gayisibwa Mwami Museveni. Naye ate n'ekirala ng'oggyeko okulonda endagamuntu eriko ensonga endala enkulu nnyingi. Kituufu. Gamba zino ze bawandiikamu abaana baffe abasoma nti kumpi efuuka nga fayiro ye mu nsonga ze ez'eggwanga. Byonna byasoma biterekebwa kweyo ennamba. Era bw'aba ye tannafuna yiye bamugamba leeta ennamba ya maama oba eya taata. Kati ennamba eyo nkulu. Waliwo n'ekirala manyi kibazo kye abantu kye batayagala nnyo. Bank account ye kati yejja okugenda mu kifo kyonna ey'endagamuntu egenda okufuuka ekisumuluzo ku buli institution yonna eya gavumenti. Nti oyagala kifo mu university ya gavumenti bajja kusaba eyo n'eya maamawo n'eya kitaawo. Buliwo ogenda kusaba passport bajja kusaba eyo ndagamuntu kubanga kyekikakasa obunnayuganda bwe kyova olaba bw'oginona. Abantu abamu baŋŋambye ntonalebo wano waliwo omulonzi wo, wano waliwo omulonzi wo naye agenza okwewandiika ne bamugamba nti sooka ogende ewa Ddiso. Ne mbagamba bannange ekigambo ekyo kya nsonyi kya nnaku naye ate kye tulina okukola kubanga era endulu yavaamu ffe yagamba nti n'abatali bannansi batwala ki endagamuntu zaffe. Kakati ne bateekamu akanyomero nti bw'oba osaba oyite ewa Ddiso n'akuwa clearance tewali kyakukola mu munoonye ky'oyagala kikola ki kikuseeza. So twali tugezaako mu palamenti okulaba nga tujjawo obukwakulizo obwo obumu. Nomanyi palamenti yaffe eno kati ey'omulundi gwe-11 esigaze emyezi bwezi okulaga oba yali palamenti oba kyali just kidandala ekidandali. Emyezi gino batuyiswe enkya. I want to appeal to colleagues nti we have only a few months to define ourselves. Oba tuli palamenti oba tusaze bannayuganda emyaka emeka 5. Buli mukisa gwonna ogutuweereddwa to define ourselves gutulemye okozesa. Ate mu budde buno oli yaŋŋamba nti obudde buno abayisaawo bye bayisaawo mu palamenti wobiyisizaawo kubanga buli ababaka bonna abasinga omwoyo gubaba mu constituency. Kati abagudde mu kamyufu bangi tebajja nakomawo eno Kampala kubalabako. Bo bagamba twanyuse ate omusala gwe gujja kukola ki gujja kgenda. Kakati buli alina ekyensonyi akiyisizaawo wano naye oba the 11th parliament wants to be written about ng'eyagala okulekawo kye bayita legacy akantu konna era enkya bwe nafuna omukisa njagala kukibaatulira waakiri tuterereze bannayuganda bawone ebintu bino bibiri: akalulu akalimu okuyiwa omusaayi, akalulu akalimu okukumpanya oba to differentize okulemesa abantu abangi okulonda okubajjako omunnayuganda okumujjako n'omukisa obukisa okulonda kuba kati Mwami Museveni omuwulira agamba tugenda kugira kakati njagala nkubulire bino bya mazima kibazo. Mu Uganda baali bateeseteese constitution yalagira nti tujja salanga constituency nga tusinziira ku bivudde mu kubala abantu. Kakati bwe bagenda okujjayo ebivudde mu kubala abantu ne kizuuka nga constituency eza parliament eziri mu Western Uganda zalina okukendeera obungi, eziva mu bitundu ebirala zeeyongereko obungi, okugeza nti ebyava mu kubala abantu byalaga nti Nansana yali erina okuvaamu constituency endala 2 zifuuke 3. Kyengera manya Busiro East eya Segona nayo yalina okuvaamu constituency endala 2 zifuuke 3 ogwo si 6. Mu bitundu biri ebirala ne bagamba nti waakiri batondeyo constituency endala 2. Ntebe municipality
nga etuuse ku ddala lya municipality erivaamu constituency 2 bayogere ne constituency Kira ewa Ssemujju nga Kira etuuse ku bungi bw'abantu obuvaamu constituency meka 2 nga bwe kiri ku Jinja nga bwe kiri ku municipalities endala. Naye Mukono district bino nno byenkuleetera bya munda era ndi ready n'okubiyimirirako mu kkooti okubirumereza. Mukono district yali erina ofuna constituency endala 5 wangi 5 nganyi Nakifuma county yenkana district ezimu yali erina okuvaamu constituency at least endala 2. Mukono south ewa Kayondo kati Ssenyonga Muyanja gy'abadde avuganya nga naye erina ovaamu constituency at least endala emu. Ne Mukono municipality nga naye erina okuvaamu constituency ey'okubiri. So Mukono Nakifuma yalina okuvaamu endala 2, Mukono south ng'erina okuvaamu endala 2 ezo sinnya ne Mukono municipality ng'erina okuvaamu endala emu ezo ze 5. Mpigi yalina okuvaamu constituency endala empya 4 constituency endala empya 4 ezo nakwogera constituency endala meka mu Buganda mbadde siwandiika Wakiso 8 Mukono 5 ezo 13 Mpigi 4 ezo 17 Masaka yali erina ofunayo constituency endala empya 3 ezo 2 ebyo byo ne bagamba nti nga biwedde ngera bagamba nti wekutaba kulyaza amanya ne mubende eyo waliwo ebitundu bye balaga ebyalivuddemu constituency endala 2. Kakati ate on the contrary constituency ya Kayindo Otafire ne munnamuliranye emu kuzo yalina okuvaawo nyingi nyeze zirimu abalonzi 435 wadde zino zimitoma zaani nga balonzi abantu bayo batono. Mukiza bwaleeta ebivudde mu kubala abantu ne batuula nabyo ne byabakama. Abasajja abava mu Western Uganda ne bagamba nti baba no bagenda okujjawo constituency zaffe ate Buganda ne Busoga zeyongereko constituency obuki obungi. Ne Busoga yabadde genda kufuna constituency endala empya 26. Constituency endala empya Busoga 26 mu Buganda constituency endala empya 23. Kakati ne bagamba nti to gazeti nga byava mu kubala bantu tumale okuva mu kalulu. Kakati byabakama n'alyoka ajja wano n'agamba bannange nze ndi musajja wa Katonda era okusinziira ku byava mu kubala abantu ebitali gazeted kati ebiri gazeted bya 214 mbwe biri gazeted bya 214 n'olwekyo Uganda egenda kuba akalulu mu 226 ng'ekozesa ebyava mu kubala abantu mu 214. Wetwogerera wano Western Uganda ye Bunyoro, Tooro, Ankole neri mu Kigezi region erimu ba MPP erimu 7. Buganda erimu ba MP 91. Busoga Eastern yonna ng'ogenze n'eri etteeso Eastern awo wonna ng'ogasse Busoga n'etteeso wavaawo ba MP 81. Northern Uganda yonna ng'ovudde West Nile n'okoona Kalamoja waliwo ba MP 84. Kaakati Uganda yonna endala erimu ba MP 206. Western Uganda yokka erimu ba MP 207. Kakati ensi etalina bwenkanya bweti nti abantu bagamba akalulu kabbibwa tulaba kino kye bayita gerrymandering mu lulimi lw'obululu kino kye batuyisaamu kye bayita gerrymandering. Gerrymandering mu lulimi Oluganda kitegeeza nti okusala constituency mu ngeri ku advantage gwe kuwa enkizo gye bakuwagira ennyo n'osala bu constituency butono gye batakuwagira n'osalaga constituency aganene. Museveni yajja agamba nti
Obote yagibbiramu nnyo obululu ne Muwanga. Kwe kugamba mu nkola eya gerrymandering ayeesimbyewo ye yeerondera abalonzi. So mu nkola entuufu abalonzi be balironze eyeesimbye okugamba omuntu agamba wano we bampagira n'asalakaawo bagenda eri Otafiire yawangulanga kama emagombolola 2 ne bagamusalirako ne gafuuka constituency ne baddira eno abalondanga Kahonda nabo ne babafuula constituency ki endala gama nosala constituency ng'omuntu ateekwa ogiwangula. Museveni bamugamba nti municipality ye Mukono yesinga obunene mu Uganda yonna. Ninamu egombolola division bagita Goma division mu bunene obwa area yenkana Kampala district Goma division naye Mukono nkyavayo omubaka omu. Ejinja wavaawo ababaka 2 kati Jinja bwe basalira ababiri mu Jinja nga Mwami Museveni akyawangulayo. Singa Jinja yafuuka municipality mu budde buno tebali giwadde babaka bameka 2. Kakati Museveni agamba nti bw'osala mu Mukono municipality Nambooza ajja kudda wajjeyo n'omubi omulala. Nga bwatuyita ba enemy. Bw'osala mu Nansana abo bonna basatu abajja bonna opposition. Bw'osala mu Busiro East bonna abajja opposition. Bw'osala mu Kira bonna abajja ba opposition. Naye n'olaba ababaka nga Ssemuju ababaka nga Sseggona bafuna obululu 58,000 n'ogenda waggulu. Naye nga bali mu constituency ki emu. Mu butuufu obululu bwe bafuna mu bitundu ebirala bwe bwa district eki enamba. Naye nga bakyakugamba ne Kampala wano wokka erina divisions ezo ezisaana okuba kati nga bw'otunuulira Kawempe zikawempe zirimu abalonzi bangi nnyo. Naye osangayo constituency Kalamoja gye bayita Iki ng'erimu abalonzi 1,500. Era omuntu waayo ayitamu n'ano opposite mbukubanga banoonya omuntu omulala alina obuyigiriza obwa senior 6 akyabuze kuba guli muluka. Obululu bwe balina mu Iki county nze wange busingo ekyalo ekimu kubanze nina ekyalo ekya Kitega kiriko abalonzi 6. Kwegamba ekyalo kyange ekyo kimu kisinga constituency y'abayiki yonna. So bagamba nti ng'onoowa abantu constituency y'enkizo wateekwa okubaawo ekinene kizinga kiri ku nnyanja. Kati nga ffe bwe tulina ebizinga by'ekkoome, ebizinga by'ekkoome tekiri kizinga kimu, biri ebizinga bingi. Naye era bakyagamba nti Mukono South yetwala n'ebizinga byawa by'ekkoome ate nejja netandikira e Katosi naye negenda paka kukona ku Lugaze eri nejja nekona ku Mukono municipality nemala nekona ne ku Kampala eri wansi ku nnyanja. Naye ngeyo constituency ya Mukono ki municipality. So basebo ne banyabo nga bannaffe bo balina ba MP ab'amagye, balina ba MP ab'abakozi, balina ba MP ababalema. Gwe ne bwogenda okunoonya abalema ku kyalo tosobola kubaweza kukola kakiiko ku buli kyalo. Naye bo bagamba mbu ffe twawezeza abaki abalema abo ne bajja ne beewa ebifo ebyo byonna. Kakati we bamala waliwo n'ebifo ebitali byangu byakuwangula. Mbu ekifo ky'omukadde omukazi atwala Uganda yonna. N'ekifo ky'omulema omukazi atwala Uganda yonna. Mbu n'ekifo ky'omuvubuka omukazi atwala Uganda yonna. Mazima mwana wani asobola ogenda eyo yonna n'anoonyayo obuki. Anti abavubuka bo bakuŋŋaanira mu electoral college. Mu electoral college wadde ziri electoral college, mu electoral college omwo mwe babbira obululu bwonna. Kakati ne mu electoral college omwo n'okulwana okuyisaawo omuvubuka kiba kizibu. Kati bamala okuŋŋaanya ezo special interest groups ne bagattako n'eno gerrymandering ekoleddwa mu constituency byabakama ne mukiza basajja mmwe akalulu k'omulundi guno ekalivaamu okuyiwa omusaayi. Ne bwe tulisisinkana emagombe ngenda basongako olumwe basajja mmwe bagenda okuleeta okuyiwa omusaayi mu Uganda muno mukolimirwe n'abaana bammwe basajja mmwe. Temujja kuŋŋamba mbu Museveni yabibatuma. Museveni naye muntu naye gwe n'ofuuka yegeyege byabakama omusajja yasoma obulamuzi n'obeera n'ekitongole kyekulondesa naye nga kitongole kya bubbi n'obeera mu kalulu n'otugamba mbu tulondere ku kubala abantu okwaliwo emyaka 10 ejagwa.
ate ne bakansala bano babaluma ne bajja mu bibuga ne bajjawo ebifo bya bakansala abamu n'olaba omuluka mulambo ogwantaawe wange ne bagugatta n'ogwensuube nti ogwo guleeta kansala omu kubanga bamanyi ng'omuntu bw'afunayo akafo k'obwa kansala abeera empowered era talwanira ku levo y'emu n'omuntu waaki wa bulijjo egyo emiruka gye basala kwe bagabira ssente kubanga mu Uganda ssente zigabirwa ku muluka ne services nti ku muluka kuliko primary school ku muluka kuliko RSS center 2 ku muluka waliwo kati kino 10 kye bagamba ekyenkulaakulana ku muluka waliwo parish chief ogwo mulimu era omuntu oyo muna Uganda agenda ne yeweereza kakati awo nawo bagenda basala obuluka buli kaalo mu Western Uganda muluka kyokka ene Buganda buli gombolola ye parish. Ampuliriza Peter Kibazo nine Betty Namboze nine nambo ebyalo gye emiruka waliwo omuntu yaŋŋamba mbugamba abantu bo bino ebyokusala emiruka local council okusinziira ku Local Government Act local councils zisala emiruka n'ebyalo naye ne bwe babisala ab'Emakindi basala ebyalo ku mulembe gwa Kyanjo n'okutuuka n'olwaliro tebabigazeetinganga. Ampuliriza ngenda kuyitira mu namba zino enamba zino oba oliawo ziina kye zinaakyusa Namboze ajja kunnyinnyonnyola ye mukakaalukanyi wa byabufuzi Betty Namboze obadde onnyonnyola obugazi bwa constituency obulyaza amaanyi gerrymandering bwe bulyaza amaanyi naye ngenda kuwa enamba mu 2021 situuse mu 96 mu 2021 Bannayuganda abeewandiisa okukuba akalulu okusinziira ku yali Kasujja baali 1,10,700,000 akabwayi gotagaseeko akabwayi ye mulese baali 1,10,700,000 amala okuwandiika mpe kalamu kankuwe peni natuliriza naye awandiike nkuwe n'ekitabo tofaayo beera wandisa natuliza naye anoonye kalamu ye abantu abeewandiisa okulonda mu 2021 baali 1,10,700,000 yesebo abajja okulonda baali 7,000,000 1,10,700,000 abajja okulonda 7,000,000 mu kutegeka kwa pasenti ne bagamba abantu 7 ku buli 100 balonda ne tuseeseetuka bwe twava mu 2021 twalina referendum mu 2005 mu 2005 referendum sagala giconcentratingako naye abantu abaveeka eyo referendum twagizira yalimu abantu ebitundu 47 byokka ku buli 100 abakkiriza 2006 mu Kalulu abantu abaali beewandiisiza okulonda baakendeera kuba 20,000 by 10,000 ne bafuuka 10,000,000 naye abajja okulonda ne babeera 7,000,000 nabo baakendeerako baali 7,000,023 ze 69 ku buli 100 wali twalina 7 2011 abantu beeyongera nnyo okwewandiisa baali 13,900,000 abajja okulonda ne babeera 8,820,000 mu bya pasenti baali 59 ku buli 100 2016 waliwo okubuguma abantu abeewandiisa baali 15,000,000 mumeka mu 2,000,000 naye abaalonda baali 10,000,000 mu 3,000,000 ze 67 ku buli 100 2021 abantu funa endagamuntu ne beeyongera kuba 2016 n'obukadde 2,220,000 ze 1,17,000 mu 4,000 mugumu
abo bonna bewandiisa abagenda okulonda okutuukiriza mu covid very interestingly ne babeera 1,10,730 nga basinzeeko aba 2016 7,000 mu kupima kwa pasenti okwasooka nga tebannatereeza bivuddeyo byonna okwokulangirira abantu abalonda baali ebitundu 59 ku buli 100 mu 2021 naye bwe baamala okutereeza ebyaggwayo byonna ne bafuuka 57 ku buli 100 bakendeera in terms of percentage. Beti ennamba ezo zitegeeza nti kyenkana abannayuganda wakati w'ebitundu 35 ku buli 100 tebajja mu kulonda. Nina omusajja bamuyita Lieberman ayinza okuba omumanyi yalinga wa International Republican Institute wano e Kampala yatendeka nnyo abantu abaagala democracy ku right wing. Ebbanga lye yasigala nga mukwano gwange newankubadde yadde ewaabwe nga Lieberman ayina enzikiriza ega nti Mwami Museveni musobola omuwova by the way Lieberman bamugoba bugobi wano oluvannyuma lwa kalulundooza ka 2011 bamugamba ayolekera dde ewaabwe nga Lieberman aga nti Mwami Museveni musobola omuoverwhelminga n'ennamba nti n'ennamba eno esigala eka eyina faith issue tekkiriza eriyo abasigale wa Namboza awaka nti naye ne bwe tunaakakuba era bajja tubba omusajja ajja tukuba embooko kati ngaaga nti awo we wali victory y'abavuganya Mwami Museveni abantu abatalonda abasigalayo ne batalonda ate abantu abo bakendeera nnyo bwe tugenda ku local government elections by almost another 25-30% zeeyongera okukendeera. Beti what do you do okufuna kubanga kati Kyagulanyi mufune endaga muntu ya pushing abavubuka mufune endaga muntu bwaba ya pushing abavubuka ate ne tufuna ebitundu 5 number zeeyongera in terms of net numbers ne in terms of percentage against the registered ate ne babeera batonoko. How do you win over bana abantu ebitundu 4 ku buli 100 okujja okulonda okweverwhelminga gwe muvuganya? Lieberman si mutuufu. In fact for abantu mu season ezaffe ez'Africa abantu bangi balonda olw'okuba wakyaliwo ebintu bingi nnyo ebiri contentious mu nsi eziteredde abantu at times bagenda as low as 35% mu kulonda kubanga omuntu abeera awo nga tewaliwo kikayanirwa talina nsonga lwaki ajja ng'amanya yajja kusigalayo nga munnansi ng'awa omusolo ng'afuna byateekwa ofuna nga ne byatasobodde funa tabikola ki tabifuna. Mu America beewaana mu kalulu bakali ka 2018 where they got the highest number of voter turnout ngeri 66%. Nti kolo bagamba nti oba kyekyabaddewo abantu bazze bangi okola ki okulonda. So the problem are not this the voter turnout. Osobola nosanga nga abantu 7,000,000 abalonda bakola 90% of the voters mu Uganda. Kubanga mu Uganda otuuka ku kyalo nga buli nyumba gy'oyitako yabalirwana abo bagenze ne bakola ki ne balonda naye ate ne bagamba nti abantu mu register bakoze eki basigaddeyo. Ekintu kye tulina mu Uganda muno kwe kulimba emiwendo okwayingira mu gavumenti eno nti mu Uganda temuliimu data wa gavumenti alimu byamazima. Abantu balimba gavumenti ne gavumenti nebalimba. Banzijukiza akagero k'omusajja ow'ekiwalaate yagenda mu bbaala naye ng'ataddeko wiigi ku olwo nga kyagenderera mbu abakazi baleme kumanya nti talina nviiri ng'ataddeko wiigi n'agisala bulungi ekimemeya
bwe yatuuka mu bbaala n'akwana mwana muwala era n'amutwala eka ng'omuwala atuukiridde mu byonna. Bwe bukeera ku makya n'amanya nti omuwala ono agenda kundaba, baba bakazuukuka bati namugamba nti wayi buli omu abuulire munna amazima, kati twasuze nawamu n'omwenge gwabituleetedde. Bulijjo munnange nze ndi wa Kiwalaata. Omusajja n'asikako kawiji ku mutwe n'akakasuka eri ti ndi wa Kiwalaata munnange, naye abakazi baali baŋŋaana kwe kweyambaza wiji. Omukazi yamugamba nedda tokaaba totya, kituufu buli muntu abuulire munna amaki, nange mbadde n'okugulu kumu naye bulijjo abasajja bagaana okunkwata, nange kuno okulala okugulu kuli artificial, nakujjako naye nakukasuka ki eri. Akagera ako kajja okulaga nti bw'olimba abantu nabo bakola ki? Nabo bakulimba. Tosobola kugenda mu mboozi ya bulimba bw'omu. Kuno twabadde kibazo mu kulonda abakadde, naye abakadde bangi bemmanye mukono ne tukukyama mu maka gaabwe ne tumugamba muzeeyi tukumanyi otuwagira mu Nuupu, jja tugende tukusimbewo mu bakadde. Naye nakkiriza otuuka eri nga yateekayo emyaka 5, ate ng'eri omukadde batandika mubalira ku myaka 65 naye nga yezza obuki obuto. Abantu bangi atuula awaka ne beewa emyaka 2 ameka biki, era ffe abatono aboogera emyaka gyaffe emituufu mu Uganda tulinga abalalu. Abantu ba Uganda balimba gavumenti nga ne gavumenti bwe balimba. Okulonda kw'NRM kwatulaze bannayuganda abangi abeewandiisa oba oluusi ne bavaayo ne mu kalulu k'obwa pulezidenti ne balonda Museveni bafaanana batya, kubanga ekiwemula omugagga kusesemantula. Mwami Museveni yakubye akalulu ko mu mugongo ne tufuna omukisa okutegeera ku balonzi b'NRM abangi be yawandiika mu kitabo ky'NRM miliyoni 18. Ekumpi zaabula ku katono okuwera miliyoni 19. Mwabaddemu abaana abato, buli muntu yenna baalaba baga nti bo batandika okuwandiisa ku 16 n'emizimu gyennyini. Kaakati emizimu giigino nti ab'NRM bakuŋŋaanidde nga kaŋŋambe emukono ku ssomero erimu. Asinze n'abeerako abamusimbyeko 5, gwawangudde n'afuna abamusimbyeko 3. Naye ogenda otuuka eri gye bagattira obululu nga omu afunye obululu 5 ng'omulala alina 13. Proxy voting. Kaakati ng'oli eyafunye 5 yayongeddeko 0 n'eyafunye 3 yakulembeze yagitaddeko emu mu maaso n'efuuka 13. Era olw'okuba babadde babbi na babbi ng'ababbi basisinkanye bandabalukowe ne Nakaterekawa bendi kubuulira olulala, batandise kwekuba kubanga ababbi babadde basisinkanye. Nga bw'ojjukira akalulu wano akaliwo wakati w'Akafumbe Mukasa ne Babu bwe kabaleetera okubuulira bannayuganda nti bannange obululu babubbiramu ekyo ekiveera ekiddugavu nga Kafumbe Babu agamba nti Kafumbe tujjewo ekiveera ekiddugavu ojja kunzibiramu akalulu. Naye mu biseera ebyo pulezidenti tetwamulonderanga wamu n'aba-MP. Pulezidenti twamala omulonda mu kiveera. Kafumbe Mukasa MP buli omu n'agamba nti ekiveera kiveewo. Awo ffe abalala bwe tuzuukira nti Ssemwogerere yafunye na nnyo obululu. Abasajja obululu babadde babubbira mu kiveera nga babutwalira mu masaati bwe bati. Gye nakuuma akalulu nga bwe baggulawo bokisi yabanga nzirugavu. Teyabanga nga zino ez'omulembe guno eziri clear. Yabanga ya kyuma nga nzirugavu nga babagenda ogiggula osanga obululu nga 20 nga bwekutte wamu bwe buti ate bwazingiddwa olumu butikinza omuntu omu. Era omuntu bw'abuuza nti mu kulwanyisa Museveni mu kalulu mufunyeemu ki? Waakiri buli election ejja tulina kye tunyigiriza wabaawo ekivaayo kakati ng'ekyavuddeyo mu election eno nti abaana abato wabalabye nga bali mu yunifoomu yaabwe nga basimbye ne kayizo nzikira 2020 nakasongola walabye obwana obuto oba tene obutafiire babadde kaleko naye waliwo obwabadde obuto ne ngamba oba buno maama waabwe yabutumye timugende munnondere nga mwenaalemu bakkiriza abazadde otuma abaana tigende onkubira akalulu. Kakati tugenda mu kalulu kano ng'emukono eyawangudde ow'NRM yafunye obululu 4,000 eyamuddiridde
nafuna 13,600 damu ngate 14 eyawabudidde nafuna 13,600 eyasembe nafuna 16,000 116 kati awo tulinawo kasanvu mu lusanvu kakati bulijjo abenaalemu benesimba nabo ne bwe tukakola kanaana abenaalemu benesimba nabo ne bafuna obululu emitwalo 2.5 baba bagijjewa kano engeri gye kali kamunda baga nti ajja anti kale katugambe Museveni yagambye nti turn-up yabadde 50%. Nti abazze kati kana akasanvu mu olukaaga kiba kitegeeza nti eriyo gumu kitundu emukono baliyo gumu kitundu bwe tunaabasanga n'obululu nti Museveni emukono afunye obululu emitwalo 3 n'abammwe baba bamulonze enduulu ejja ng'ate Nambooze afunye 38 ampuliriza Lutindo enduulu eba egenda kukola ki kulawa ampuliriza kangende mu kalango kano bwe nkomawo okuva mu kalango ku lukalala ebyo byowulira ebyokuwandiisa abalonzi we twogerera wano Electoral Commission na kino kya mazima emaze omwezi mulamba nga yayita bya district returning officer bonna bakolera wano ku kitebe nga bali mu kukola registers we baziweereza mu State House mu office eyenjawulo eyaguddwawo mu State House mbwerondoola akalulu era mu State House eyo yegenda okuva registers dde omukulu azikozesa era kyetuva tugamba abantu mu security kukombi waliwo ekigendererwa nti bakwata ekitabo ky'NRM side emu ne register side endala era baagala kusangulira ddala abantu baffe mu register nenjagala ng'ambe byabakama nti tukulaba ne Nambooze omanyi mulimu siyogera byalwali njogera byamazima kankiddemu byabakama bwemba nnimba njagala onvunaane kuba nange siri waggulu w'amateeka okutta register zonna ennaku zino n'oziweereza mu State House era abali mu State House bali mu kugeraageranya register zaffe ne yerobuuku yaabwe Nambooze n'ekigendererwa ekyokusangula abantu baffe Nambooze register ezo okuva mu sijjukira 96 naye 21 batimba enkalala z'abalonzi ne tugenda olumu tetwekebera nze nja ku pleadinga guilty nze ng'omuntu nti mbadde wa mukisa okuva lwe neewandiisa mu 96 actually kuba nalonda abaagenda mu CA 94 ngani in fact fe twasooka okulonda lwero naye okuva olwo nenziramu okwewandiisa sigendangako kwekebera naye sivangako ku register mbadde kwendi ndi omu kwaga amanya wa kibazo abagayaavu naye Nambooze naye kati kyengamba abantu Nambooze emukono abavubuka baffe nti olutimba enkalala ekyo kyentandikiddeko wano nti njagala buli we bagamba nti mugende mukebere ku kino nga mugenda bassebo ne bannyabo kubanga twagenda wano ku Kyannalukoola ne bagamba ti bannange batimbye enkalala mugende muzirabe of course abantu baffe ne bagamba by election bangi ne batagendayo tugenda okutuuka mu kalulu nga mweyongedde musimanya abalonzi 1,200 tubabuuza bano bavuddewa nga bagamba twatimba temulina kompleti gye mwaleeta bakwata Nambooze waliwo omusajja yateekawo tawuni kanso nga teriiyo bamala ogisaawo naye ng'efuna ssente ne mu bajeti y'eggwanga eyo mu gundi ekatwe eyo kati n'atandika okuwandiika amannya g'abakozi n'awandiika amannya paka we gamuggwako n'atandika okuwandiika Ebisubi Moses Sunsa Catherine kugamba nga buli kyatulumira wali wa ampuliriza oyo Nambooze kanoonye disclaimer ampuliriza nkomaho Nambooze kakati mbaka w'emukono municipal abalonzi 1,17,41 wabalabyeko nga basimbye kootafiire abalonzi bameka 1,17 z'ogamba oba 18 zetusuubira mu kalulu abamu kubo kuluno kankwethe latest figures kakati abantu abo abamu
abantu aba mukankubulire tusubira abalonze million 2 Electoral Commission latest figures 19.925 million definitely population ya abantu million 8 ekikulu ekiri ku ghost voters kyekino era kyovolaba nti bagambye tetugenda kukozesa kubala bantu kwa 224 okwe million 8 ne bango kwabadde kujja kulaga nti emukono wali abantu bwe bati ejinde eri abantu bwe bati naye kankubulira ekikulu ekiri ku voters okubba obululu mutwalo wetaagayo wakiri abantu 15,000 okubukutwalirayo kati bateekamu ba ghost voters ne bamala okuwandiika abalonzi katugambe nga ziri million 10 ne baziyite 17 ne babeera awo nti alisobola okutuusa obululu alibusaamu bangi nnyo kube bawa obululu okukola staffing basigala nabo babakwata kasita mubeera vigilanti naddala kati mu bibuga kyetwagala okuexportinga ne mu byalo okulemesa emizimu okulonda bwe buvunaanyizibwa bwe tulina so sigamba mbu waliwo abantu baffe abasigalayo ne batalonda abantu baffe bagwayo n'emizimu jijja ne girondako be gironze kati nga bwolaba nti emukono eriyo abantu abasobola okwesowolayo okugenda okulonda mu 7 mutwalo gumu n'ekitundu naye okusobola ofunawo obululu emitwalo 3 alina ofuna emizimu gye ne gijja gironda obumalirivu bwe tusobola okukola emukono okulaba nti emizimu egyo tegijja kulonda bwe butugambisa mbw abalonzi leero bazze batono mu bitundu gye tulemu okulemesa emizimu okulonda eyo gy'owulira nti waliwo polling station 100,000 mu Uganda ng'abantu bonna 100% abawandiikibwa mu register bajja ne balonda ekitaliyo mu nsi yonna ekyo tekiriyo kubanga kubaako abafudde kubaako abasenguse kubaako abalwadde kubaako abatayagala kulonda ate omuntu obutayagala kulonda si musango mu nsi endala n'abatalonze bababala ne bagamba bannange lwaki abatalonze bangi bwe bati waliwo amawanga agamu agaddamu n'akalulu ng'abatalonze be bangi kubanga eyo eba efuuse protest naye wano mu Uganda abazze ne baba 10 babalangirira naye ekikulu 10 bagifuula 100 gwe n'otamanya nti ekyenda tekyazze buzi n'olwekyo basebo ne banyabo ffe kitugambisa nti tugenda mu protest vote era kyetwagala mugule kino kwe kulaba wano nga buli mulonzi owaffe ajja n'alonda ini protest ng'agamba nti akalulu kange kano kagenda okumponya ensembi ekyokubiri nga buli atagwanidde kulonda talonda ekyo kyekikulu ennyo ekiri mu protest vote okulaba nga buli ateekeddwa okulonda ajja n'alonda 2 okulaba nti buli atateekeddwa kulonda talonda 3 okulemesa gavumenti eno n'abatujju bano okusuula obululu bw'emizimu gino mu box kye bayita ballot staffing ekyo kiri mu kukakuuma n'obukambwe n'okukawerekera nti bakutte box bagijja ku kyalo bagitwala ku gombolola mulina okugenderako ne boda nga mubagoberera ne we bakyama ne batika ey'egindi omanyi balina emmotoka ezo zeetooloola ne zitika box y'egindi ne zitika ey'egindi mulina okubalemerako paka ku ttale center era ffe kye tugamba nti ffe kati ku ttale ssente za district ffe tugenda okukuumira akalulu kaffe mu ngeri esingayo ate ekyo tetukyogera nti tetukikolangako mu bitundu gye tukikoze ojjukira emukono we baatubba bwe twaddayo mu by election naawe nakulabayo ndowooza wali ozenga wa mawulire saagala gamba wali oze kuwagira nze tosobola kumpagira naye nsobola okuwagira ate abamawulire tebabaakolodda balonda naye ojjukira nti kasita twalemesa era polling station eyatulema eyeekalagala twakomawo nga bakalu balinawo obululu 5 newankubadde nga abalonzi baliwo 208 abalonzi bali 208 mu register yes yali yeekalagala sirigyerabira ng'abalonzi bali 208 mu register nga nze nfunyewo obululu 157 bakaluba ng'afunyewo 5 kati awo omanya nti n'emizimu jjajja ne gironda ekyo kye tulina okulemesa bwe twagamba kasujja yali gundi yali
ono yakavaako kigundu engineer polling station eriko abalonzi register ngerimu abalonzi 281 esobola okubeerako candidate nafunawo obululu 5 nagamba nti baana bange nange njakyewuunya naye ekyo kooti yokka yerino kisazaamu kubanga nze bwe ntuula wano presiding officer byandeetera bye nnina otwala mu tteeka nange nkiraba ne presiding officer kyandeetedde ne bagamba tumenye tulabe talesi declaration form eri mu box ne bamenya nga declaration form eri mu box naye soma 5 kubanga ki kasita basoma nambozi afunye 157 abantu bange ne bazina eno omusajja n'atandika okujjuzamu byakola ki byayagala ku luno tugamba abantu teri kuzinira ku polling station ne bwe tuba tuwangudde ekiri kitya eriso lyammwe lirina kusigala ku box kakati no balowooza nti mbitundu nga Kalamoja oba oliawo tujja kubulwayo abakuuma obululu naye naawo tugenda ku crossingawo nga tutuuseewo n'olwekyo nze njagala ngambe nti bannayuganda bangi abalonda naye emizimu gye tulemesa okulonda gye gikuleetera okulowooza nti abalonzi tebazze era obungi bw'emizimu egiwaguza ne gijja gikuba akalulu bwe buwanguzi bwa mwami Museveni eva kyova olaba ye buli kaseera abantu babateekayo n'essuubi nti bano abatono abaliyo bajja kulwana n'emizimu gironde. Oli akubuuza bamuyita Simon Godslave agamba naye nze Simon Godslave kyemutyako ye tayagala nze mumanyeeko nga ye bwe mumanyi nti ye bwammanyi nze namboze Simon Godslave tuwe erinnya eddala tuyagala nkumanyeeko lwaki gwe buli kaseera weefuula omuzimu agamba obutiitizi oli bukomyawa namboze bwe twagenza okulonda kw'abavubuka NUP particularly erina abavubuka bangi babuliddewa nationally tebabuze abavubuka protest vote teyagirabye mu bavubuka abavubuka balonze naye ekyo kyekineewuunyisa abantu abatuwanguza be ba Godslave ye ali wali nga kyalindirira ekikugamba namboze era bibalemye wano tukkiriziganya nti Museveni mubi ekyo tukikkiriziganya naye yalowooza nti yajja kudda eyo ye yeeyite Godslave naye nga mubutuufu yekibazo owulidde muyitengako mu kkubo yagenda ali ebirungi oluusi akola na mu state house oluusi akolawa oluusi wa poliisi ye muyiteko ngalowooza mbu ye talina luwalo eri ggwanga lye wabula aliwo kubuuza namboze sebo Godslave abavubuka bakozenga gwe bwokola bwe balabye nga akalulu ka mugongo ne beekweka nga gwe bwe weekweka mu social media mwe mutuleetera okutuwanguza because even in social media nolemu okujjayo erinnya lyo nti nze Seruwagi oba nze Nambi oba nze Nabukalu oba nze Kigudde naye buli kaseera nogamba Simon Godslave kubanga otyo kumanya abo abantu abo be batusibye mu nnaku saagala nakubaddamu ennaku zino be batusibye mu nnaku obutiitizi balinga abatali baana b'abasajja baganda kubanga bajjajjaffe okujja balwane tutuule wano we twasiisira awali amazzi omusana we gwaka ku makya ate enkuba netonya olw'eggulo ate enkya ne gukeera nga gwaka emmere gyerimu nga tetufuuyidde tebaaleera bulezi ngalo tebeekwekanga nga bagenze ku lutalo ne beeyiwamu kaamulali maaso ne badda mu nnyumba ne bakaaba bagendanga ne batabaala kakati ffe bazzukulu baabwe ne bw'obeera ku social media erinnya lyo tolireeta oteekawo kafaananyi kaziki weeyita Godslave simanyi weeyitaani abo sikyayagala kuteesa nabaabo be batusibye mu nnaku ye ali wali kusaakiriza namboze ku luno abavubuka bammwe baddawa lwaki tewavaayo Simon n'otuyambaku nteyafa abavubuka amaanyi ono bamuyita Nteyafa Francis Nteyafa agamba nti Honorable Namboze okuva lwe mwatandise nkuwuliriza naye ekibuuzo ky'otozeemu tukola tutya bano abafikkira abatalonda bajje balonde nze ndabaawo enegundi ezanya mu slow motion Nteyafa agamba nti nze ndabaawo tuyinawo potential agamba nti yeewuwe awaka buli omu
amukaka okulonda ekitali kya democracy bamuyita nteyafa sebo Mami Francis ekisooka nkwebazizza weebale nnyo weebalire ddala abewe abakaka okuba nti bino ebintu toyogerako byogere naye naawe wenyigiramu sebo weebale nnyo weebalire ddala nteyafa mbuulira neewoowa tokoma kubakaka naye making sure nti balonda nkyukakyuka naye nakino njagala nkigambe ompadde mukisa kunyweza kye nayogedde nagambye nti mu protest vote tuli mu kusomesa bannayuganda ebintu bibiri kwe kulaba nti buli muntu yenna ateekeddwa okulonda ajja n'alonda saakyogedde n'okulaba nti buli muntu yenna atateekeddwa kulonda takola ki talonda that is one of the gifts eyo yemu ku miramwa gy'ekintu kye bayita protest ki vote eno gye tulimu gye bayita tactical protest vote nti si yakuzira wabula yakulonda nnyo namaanyi na busungu nga muwanga bwagamba na bidi nga tutaddemu n'agombuto nga tulonda ng'etali bakulonda kulala nga tulinga abagamba nti bikoma leero era nga tulonda kufa na kuwona omanyi abantu batujoze nnyo n'olaba nti ne tugende Mukono North Kibuule n'abuzaawo abaana b'abantu Sempijja ne Kanatta ne babulawo n'okutuuka leero olwaleero n'addayo n'agamba nti nzuno candidate era nkomyewo era ndi w'amaanyi n'okusinga Kiwanuka guli omusango gwe yakola gwa lubeerera okufa n'obutanyagwa oyo tulina okugamba nti okufa n'obutanyagwa Mukono North bwe tukusanga omuntu wa Mukono North nga wagenze naawe ne weetaba mu kikolwa ekyokulonda Kibuule akomewo nga tannakomyawo baana b'abandi naawe oba omu ku batemu oba weetabye mu kutta Kanatta kyekyo abantu banaatujoga banaatuusaawa kibazo tulinganga abatali ku nsi yaffe omuntu abuzaawo ati abaana b'abantu ne babulira ddala Mukono Kibalama n'abula John Bosco abantu 18 ne tujja mu palamenti wali ne kyotera abaana waliyo omuntu eyabuzibwawo era yababuzaawo yakomyewo dda mu kalulu mbu yesunsudde mbu yawangudde akamyufu ka yero basebo ne bannyabo kino ekintu kikyakusonga ku Namboze mbu bannamboze mwakozeewo ki njagala nkubuuze nga tonnabuuza Namboze kyakozeewo gwe gwanga ly'embeera gye lirimu olyagala bw'oba tolyagala gwokozeewo ki nze mmaze emyaka gyonna egy'obuvubuka bwange nga ndi mu kunoonya nkyukakyuka ojja kuŋŋamba mbu Namboze oli empya ofuna mu gwe toyagala kufuna naawe jangu tufune babiri naye tununule eggwanga lyaffe golowooza buli muntu avuga emmotoka ennungi mu Kampala mubaka wa paalamenti kubanga abantu abamu naffe twalisobodde ogenda okukola ebirala naffe twalisobodde ogenda e Bulaaya ne tugaanirayo bannyabo ne bassebo ne tutwala n'abaana baffe twalisobodde ne batuwa n'asayira mu kubanga tusaana nze abantu bangi bwe nagenda nga bamenya omugongo bwe nagamba nti nkomawo nga nva mu Amerika n'omuzungu omu ku baali bannyambako yakaba n'amaziga n'okunkyawa nankyawa nga ŋŋamba Namboze Betty oddayo otya mu nsi gye baakumenya omugongo ewumani n'okwata omukazi n'omumenya omugongo ne bamuteekamu n'emisumaali ate n'ofuna abalindiriza 3-2 ne gadda eri ne ganyonyonsa Namboze olimba biki kwegamba bassebo ne bannyabo tukoye okutusongako nti aba Nuupu mujje mutununule Nuupu tuli bamu ku balwanyi naye luno olutalo lwa bannayuganda mwenna njagala mubuuze abavubuka abaffe kiki ekyabaganya okujja tulwane tufiirewo mu kalulu k'abavubuka nze nakola kyensobola era Mukono ewange abavubuka baawangula wonna nkugambye ku byalo ebimu Mukono waabulayo n'abavubuka abeesimbawo ku lw'NRM abange ne bayitamu unopposed ekyo naye nakikola Mukono nenkikola ne Masaka nenkikola ne Kalamoja bannayuganda abalala mwabagenda mu malwaliro ne musanga nga teri ddagala mwe be bagambye nti n'okutandika n'omwaka ogujja school fees z'abaana bammwe mujja ziwa mu Revenue Authority musirise oba mugenda kusiimiikiriza ne Buganda we twali twanunula Nuupu bwe yajja mu kukubiriza kwa Kyagulanyi wakiri Museveni akkiriza nti region 2 Kyagulanyi yamuwangula Busoga ne Buganda the most populated regions of the country kakati
mulina kujo kunyonyosa Kyagulanyi kumusekerera oba gamba nti omuvubuka oyo oba yasobola okuleeta ku Luli region 2 katugende byonna ebiriwo ebirala tusooke tubize wabbali tugende tumukwatireko ne Western Uganda agireete kuba kisoboka. Ampuliriza akadde katuweddeko naye eri abuuza namboze tiketi bazigaba ddi wiiki eno wiiki ejja interview zitandise naye musaasire ebibiina byaffe bannange. Emukono nina ebifo by'obwa kansala 69 naye twafunye abasaba 173 tuli eyo tugenda okusunsula ate ngena mu regions ezimu twewandiisa bangi mu regions endala abantu abamu batugamba bannange munansasulira ez'okwesimbawo njije bannange wane Buvuma waliwo omwana ayagala okwesimbawo yateekamu ebbaluwa ng'alizayininga musawo aba district ne bamugamba tukuganya okulizayininga olina salary loan nikwegamba ng'owulira ebintu eby'okujooga. Can you hold somebody in office nga tayagala n'omuteeka ku kukola olw'empaka ne just because bamanya nti omusawo alizayininga kujja kwesimbawo nga candidate waki WNRM. Kati ekyo kyatuleetera okwongezaayo ku budde tusobole okutuuka ku bantu bangi abaali baagala waliwo abamu nga yali ayagala amale kulegako ku NRM alyoka akiwulire alyoka akakase nti bulijjo naye asaana kubeera waki wankyukakyuka. Tubadde tulina okubalinda kubanga politics si kuzuukuka buzuukusi n'okola ki n'okola eri abalowooza nti abantu mwabatega butezi mu badelaying basobole okubeera ng'ewammwe tebafuluma kugenda walala. Mumanyi mmawe yateze ekitimba yagambye nti ewuwe ekiddukiro ky'aboonoonyi buli alemereddwa gy'olemereddwa mawe agajangu kubanga mwonoonyi olwokuba mwonoonyi anoonya abalala bayonoona. Kakati kiri bwe kiti ne bwe kibanga ekyo kye tukola mbadde ngamba ebyobufuzi nteekateeka olutalo lwonna is about strategy. Bwe tuba twagala abalala bamale kuggalawo kamyufu naffe tulyoke tukubise kibiki nti muba mutusibiddeyo lwampaka awo tutende nti tumanyi okukola strategy. That's a strategy. Ampuliriza bintu ebimu bye tukola olwa strategy atereka kubiyita bya bujega